kyolaba eno si Yemen. Bano abantu abali mu kwekalakaasa tebeekalakaasa ku lwa Palestine. Bano abantu abali mu kwekalakaasa beekalakaasa ku kwagala Prime Minister waabwe Natenyahu Ave Mubuyinza, nga bamuvunaana okubanga okukomyawo abawambe Abayisirayiri abawambibwa nga musanvu octoba, nga tabakomyangawo, abaatoloka baabatta, bo bennyini abasirikale baabwe be baabettira. So bamuvunaana okubanga ofiisi y'obwa Prime Minister emulemye era baagala resigninge. Nga bulijjo mbadde nga mbagamba nti kino kyekiriwo ssaawa zino. This is breaking news. This is been happening like from the past 2 days. The whole of like this week and last week, this is what is happening in Tel Aviv, in the whole of Israel. Waliyo okwekalakaasa. Weewaawo bagezaawo obutabibalaga ku TV okubisuppressinga na biki, but it's what is happening and we are back. Tuli wennyini we twatandikira wano, wennyini we twatandikira nga